mkiriza naye mukana omusajja afumbira omusajja ali ayido mwaba lekyansikiriza okuba nti nsobola okuddayo okusoma. 2 years back I was appointed by the President of the Republic of Uganda Sibira Muntu Akimanyi as a presidential advisor for Kampala. Naye by the time we yampere wa advisor nali sina qualifications nekimpaliriza okuba nti nzirayo nsome. I was forced lwansonga nti okusomozebwa kwaliwo kwamaanyi nnyo abantu nga babuuza lwaki his excellence awadde kusaasira abantu abasoma ennyo okusinga bakusaasira tebabawadde bwa advisor abawadde kusaasira kale ndowooza nga balowooza nti okusoma amina omuntu okufuna ekintu bwekityo kirina kubanga kiweebwa muntu nga wa degree. Abamu tetwafuna mikisa kuba nti tusoma mu buto lwansonga bazadde baffe tebaaliwo. Kale wayinza okubeerayo abaseka ne bagamba nti tetwasoma fine naye nga kyalulwa kuba naffe twalina busobozi naye kati essaawa eno nsobola okweweerera nendaba nga baba bagamba gavumenti ogiyambeko ekuyambe nga naye bwogikola ki bwogiyamba njagala mpeereze ng'ate nyina ku bitabo. Wazeekola kosti? Ndi ku international relations and diplomacy. Kumenya okukwasaganya nga bwolaba nti kati Rwanda yali twalifunye obutakanya ne Rwanda kati awumba nyingirawo tuti oba Kenya oba bwe kityo kugamba ye kosi gyendi kabasinga bayinza okugamba nti lwaki nga bw'okyemboozezza naye nga ndi mu kuweereza. Ate kati nga bwolaba amabega kawo nayogerako ku nsonga y'abaana bakadamu abali e Bulaaya. kale ndowooza ze ensonga ezo atandikidde mu pitch mukyakumeka yagenze ku university naawe olutambula mu ba celebrities